eno message ya Afande Mukiibi. Eyo family ye family ye. Nga bw'oyagala nnyo family yeeyo. Naffe Bannayuganda bwe twagala nnyo His Excellency Kyagulanyi. Ensonga zaatulwanirira naawe akulwanirira. Naye munnange weefuludde nampulira zibi. Bali mu kukozesa. Naye kubamu akafaananyi batya nga His Excellency afunye obuzibu. Olowooza gwe ne family yo musobola okufuna we munywa ku mazzi. Ye kunywa mazzi kokka. Bo basobola okubeerawo. Kuba tubamanyi family zammwe buli kimu bifaananyi tubifuna newe mubeera buli kimu naffe tuba tubalaba. Muganda wange n'ensi ekoma ate efunda wala. Ojja kubuuza ku Kayihura ajja kubuulira. Kola ebikolobero byonna bikole naye muganda wange ky'ozannyako tokimanyi. Ate nkulayirira wallahi billahi Mukiibi ojja kusasulira buli kyokola. Kabakadde budde. Mukiibi wali obaddeko awo n'otuulaawo n'olowooza ku lunaku nga toli mu yunifoomu eyo ng'oli ku kyalo otudde awo ng'eyalina amaanyi tokyalina maanyi naye gwe gwe bali mu kukozesa. Muganda wange eno ensi nfunda kituufu oli ku mulimo naye muganda wange olowooza gwe wakibo bennyini tebeesitukira ne bajja ne basindika gwe kuba bakimanyi era basindika gwe omusirusiru omubuyabuya. Naye muganda wange togenda kuwangula kyo tukikubuulira. Togenda kuwangula ne bonaakola tate ogenda kumaliriza ng'oli bubi ng'ofudde bubi nnyo. Ojja kufa nga baafanda omala baani gwe Mukiibi. Bino tubyogera biva ku ntobo ya mitima gyaffe va ku bulamu bwa His Excellency. Kyona kyoyagala omukola toyijja kuddamu kubeera kyekimu mu bulamu bwo mu nsi eno.